Twagala okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, twagala okwebaza olw'okutuyisa mu mwaka guno, ate twagala okwebaza olw'ekirabo kya mutabani waffe ono Kaweesi bw'osobola okutwala bw'atwala mu kkomera ate n'osobola okuguzza. Twagala okwebaza n'engendo ze bayiseemu okutuuka wano. Mukama tukwebaza kubanga we can't take it for granted nti otuwadde obulamu. Twagala okusaba nti Mukama byonna ebimutuuseeko twagala bigende n'omwaka guno. Era tusaba nti omwaka ogujja gubeere gwa mirembe ebigyali ate ng'akola byonna byonna bisobola okumutwala mu maaso. Twagala okusabira ekijjulo kino kye tugenda okulya nti Mukama okiwa omukisa obutaliiko buyinike n'abo bakitegese obawe omukisa ogwo aliiko buyinike. Ate twongera okubasabira nti bonna bonna bakiriddeko kyongera okubawa omukisa ogwo ogunaayongera okubatambulira n'emunda mu maaso. Mu Kristo Yesu nsabye. Amiina. So batuwadde essaala n'okusekimu okwabwe omutukuvu kubeere naffe ffenna ebyawuganda bonna. Abantu bali okukijjulaawo, abantu bali okukijjulaawo. tusabira na bonna abatatwagala Bafe.